Mu lukungaana lw'abannamulire lwatuuzizza enkya ya leero, Julius Muchunguzi, omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda akakasiza nga woofiisi eya Clerk wa Parliament bwe yabawandiikidde ku nteekateeka ez'okujjuza ekifo ky'omubaka wa Kawempe North oluvannyuma lwa Muhammad Ssegirinnya eyabaddeyo okufa. Akakiiko kati kalina ennaku 6 okutegeka akalulu ka by-election okulaba nti abantu b'e Kawempe North Division bafuna omubaka abakiikira mu Parliament. Muchunguzi abadde ku kitebe ky'akakiiko ayogedde engeri ab'akakiiko gye batandise enteekateeka ez'okujjuza ekifo ekyo. Akakiiko kagenda kwetegeka kafulumye enteekateeka abantu gye banaayitamu okulaba nti babeerako n'akalulu bakuba akalulu akalonda omubaka omupya owa Kawempe North. Agamba essaawa yonna baakufulumya ebigenda okugobererwa okujjuza ekifo kino nga ssemateeka bw'alambika. Akakiiko k'ebyokulonda kagenda kufulumya program erambika stakeholders meeting bwe zinaabeerawo, nomination zinaabeerawo. Ayogedde ebimu ku bisaanyizo abeegwanyiza ekifo ekyo bye balina okubeera nabyo era nti baddembe okutandika okukuyega abalonzi. Olina okuba ng'oli Munnayuganda, olina okuba nga olina buli kyetaagisa, olina n'okusasulayo ssente registration fee gye balina okusasula bewandiise ng'abalonzi. Abamu ku baggyeeyo obwenyi okuvuganya ku kifo kino kuliko Juliet Namale munnakibiina kya NRM ayogedde byagenda okutandikirako singa bannakawempe North bamwesiga. Naye nga mbakakasa nti ndi mwetegefu okulaba nga nnwanirira bannakawempe, okulaba nga nnwanirira abakyala, abaami, abalema, abakadde. Nze nzuuno agenda okudda mu bigere by'oyo abadde omulwanyi Namige. Yeewuma Rumagalo wa NUP asangiddwa ng'ali mu kuyitaayita mu balonzi n'akakasa nga bw'alina obusobozi. Ngenda okutandikirako ngenda kusooka kusimba nnyo ssira ku nsonga z'abasibe, abantu abawambibwa ebyobufuzi bateekebwa mu makomera. George Onesmus Mutumbo wa NRM naye ekifo akyagala. Ensookerako naddala mu Kawempe gye nkulembera ensonga y'akasasiro. Kyonna kye nnyinza okukola mu Parliament okulaba nga kasasiro akavaamu bannakawempe. Ebyo nga biri bityo abakulira KCCA nga bakulembeddwa Sharifa Buzeki n'omumyuka we Benon Kigenyi beegasse ku bayoola kasasiro okulongoosa ekibuga nga batandikidde Mbuya Kinnawataka nga bakubiriza abantu okukwasiza awamu okwegobako obukyafu. Beegatiddwako ne Hannah Karema Nalungi wa Uganda mu kuyonja kuno. Clean City starts with me and you. All of us have to contribute to that. Buzeki ayogedde ku kulongoosa okukoleddwa. We call upon the communities to dispose safely for a clean city. We all love a clean city. Mugambe ne Kigenyi nabo baliko bye boogedde. Mukuumire mu kakutiya bwe tujja okaleete ku kimotoka tumutwale naye mulekera mu wakasitewale okwetisaako obulabe nga tutta kazambi okuyita mu myala okuleetera endwadde. Shamshad Nalujja yakusakidde ekkulire lino ku Rabukedde TV.